bebale kumpagira okuzijanjaba okunsabira niyo mukyalina kyakoze kama mudizeewo nyinza bebaza kubanga byonna babikoze kama ikaika amancha zako watali kumenya ani obaani thank you so much Zubair family nje bazannyo babaddewo omwami bosa tata wange webale nnyo webalire ddala he's my dad njagala kwebazaako Fred mutabani wange ni Isaac Okech best friend of Fred mbebaza nnyo okuzijanjaba bambi abaana ba bulenzi naye tebava ku kido all the time buli wamu yani mami si baana bugenda okusangamu ne batambudde mbagenda kulaba mupiira musimala bishida always in the house kujjako kye bagambye simbagala game bagala bagula game bagita simala PS5 yes PS kuzamba engeri babeera mu nju babeera mu game ya ne batekako ebikiya ya kituufu ekyo bayira sinajja njagala opakasa njibayiwe babeerewo ku kido nga bali balina buzibu bambi baana balungi I know kama bawa mukisa kino kyenjagala okubuuza ojja kiyita kungulu tojja kigenda deep naye nga maama okubeera nti kyajja omwana omulenzi ate yajjanjaba ng'oluusi mutera kwagulirwa abaana bawala mu kifaananyi nga wojja obigoberera in fact nze wendi sagala kulima negomba nnyo kwana omuwala ono ye Fred amala ku mazzi ne Isaac bamala bumazi toonaamu mbeera yonna gy'owulira ng'oyigiriziddwa nnyo okuba nti tewali kujjako lunaku lumu kunaba kwannema nga balina okunaaza nga Fred alina okunaaza ate ng'ebbugumu linzita si byangu kati Fred ne Isaac bafuuka baluganda like they're my brothers akiri beyond omwana kinyinza kugamba kubanga kati ekyo kyengamba Fred mukama akuwanga naye mukama njagala abasanyuse abawa abakyala abalungi abawa families ennungi abawa abakyala abategeera obulamu obulungi n'emirimu emirungi omanyi at times embeera yonna Katonda yagigera naye if at least olina living testimony osobola okubaawo n'ogamba nti nze mbulamu njagaddwa kituufu era tesitoma abantu bakwagala era nagamba ekintu kimu Katonda kyonna kyanaasalawo nze ndi mumativu ku mutima gwange si Uganda wano si waffe eno si yaffe tuyitawo buyisi kubo but kyonna kyabaasazeewo simulinako buzibu bugambo ki boyinza okuwa abantu obwessuubi kuba kati munnaaye oyo ayitamu gwe kati akulukuta ndi amafuta wali mutukuvu kati abantu bawulireyo ku bigambo ebiwa essuubi abantu just besige Katonda waali ate Katonda akola Katonda ayogera ate bw'omuteera buli kimu temanyi na bwakuyisaawo kubanze simanyi bwe bwampisizaawo lunaku wangi lujja wangi kisokera ddala ceilings of hospitals of theaters nze ndiko operations ziweze kati 17 nzaani naye bannange waliwo ensonga lwaki waliwo ebintu byolaba n'olabira ddala nti Katonda era omuntu atakkiriza muno Katonda gyali ati n'olirenze waliwo ebintu byolaba kuba Eva ndaba ebbanga ly'olwalidde Eva tuziisa abantu abalamu nsamba siyantwala mu ddwaliro olwasooka nakasero yenteka ku mugongo abantu nali mbalemeredde nzitowa nteka ku mugongo nanteka mu motoka okitegera ekintu ekyo mama Uganda yaliwedde nga nkima mu ddwaliro weebale nnyo nzaata abantu bafudde so munnange Katonda gyali mu mbeera eno wali ng'oyimba ku stage wano ne watera okusiiwa okolawo otya wano wojja gaasi ntakulawo oyimba otakulawo wamma ntera okulaba nga weekwatako oluusi oguma oluusi n'okwatako okakkanya wafuna directives okuva eri omusawo mu ngeri gy'olina omuvingamu ku stage obutaleeta bulabe bulala ate of course music wange si wakwekanula bino byakuzina nnyo music wange ali slow bamanyi nze waabwe teba nakola ki tebalina wakunsuula bakwita ggwanga kati mukosefumu kuba
byababuulira kati kiva mu ye akyusa bulamu abuulira bukomawo mpola mpola bajjanja bibambi amina akayiba kafa ku gospel bakayitaani bakanoonyawo mangu kali basikyatya njatanze okuva lwenafuna gwe mukama sikyatera okuva lwenafuna gwe kankuma olaba olabirira muddooddo naye ate nze omwana olaba olabirira muddooddo naye ate nze weewulira otya mukwano siwulira bubi kubanga nje nabadde ku kyuma nekiro bwe nva ku kyuma mbaamu ku nnomo mpozi ekyuma ogendayo bulidde ngenda ku sande n'olwokusatu mu buli wiiki ngendayo ekiro ku sande ku lwokusatu era ekiro so olwaleero tukyadde mu makaago amajja mukyalo nade manye temujja kusobola kujjayo nemine newunyiza buli omwajja neŋamba yabayita mukyala nekyala abaweereza emimmonde nemiwogo kati ngenda kulima sawa yakujjayo nkumbi ekyalo kisanze otya tekirina buzibu twatwaniriza bulungi kiri kukwaya tenaku letwajja batuwa enkota y'ettooke nga mwakajja olunaku lwenyini twajja batuwa amatooke nebatuwa nyanya buli ekifumba kyomanyi bajja nebatulamusaako bambi abakyala b'ekyalo n'abakyala naye okoze erinnya nange newunyiza kubanga Dennis Duke yajja wano nga mazeho 2 days naye yabuliza eri ebijuko mu tawuni nga bamanyiwo ssebo nenze sina gwe nalabye kuwaniera kweno birthday gye wakoze ate birthday labika ye yakyongeddemu nnyo nasuubiddwa okubeera ku birthday nabadde walako eyo naye omutima gwabadde eno kyova olaba nti era wemaze ntuukiddewo speed abalemereddwa basinga era abamu bazze abalala baweereza enkeera balazizze leero abalala they're calling love yo weeri mwebale nnyo tubeebaza sooka otubuulire olwo ennyumba ejja etya mu kifaananyi ennyumba eno waliwo omukyala namuyambako edda abadde nga afollowinga story yange najja namba yange n'agifuna nankubira n'azijukiza kye namukolera naŋŋamba nze sikomawo Uganda naye naleka nguze ettaka akataka ate ne mama wange njagala muleete najjana next week mbadde njagala akataka ako kasiima okatwale family yagitwala yonna naye n'agenda kyokka yaleka aguze ettaka lino nali ne bampa n'ekyapa okiina nkiina transfer zaggwa dda nze atanakola transfer kuba Fred ayita nafuna ndagamu tate njateeka mu manya ge naye nga tulimugikolako so omala okufuna ettaka nsanyuka ate nza nti ndi mukazi musabi kamala w'amaanyi bakkanisa waliwo abawala bensaba nabo mu fellowship bajja okundaba ne mbabuulira ekyamagero mukama kyakoze nabo ne bankolera ekyamagero nebakola batya nagamba tube namba ya mami naffe tukole ki tumwebaze kubanga akyapa baali bakitekera mama kafi kati mugumukubira tulabe nawo okuba kati gwe oli mulwadde ngamba it's okay nimbawe namba ne bamukubira nabayita nabalaga wano ne bagenda tebba ne bagula material tebannaŋŋamba anything era Zubair family yangu ira amabaati abo asarandagire nangula yaguze langi bimbi kimu kine yakiguze kwegamba combined efforts byamagero tiles nazo waliwo yazigula amasannyalaze mamirule wapaka last year ate yebambyamba nemmere buli onjagalira ndya kyozo kyogera kimalira ogamba ngo gyeko emmere yagambye n'amasannyalaze ne upkeep amanyi okumpa ne upkeep mwamirule kupaka last year imakindye newano yazze nga tugulawo so I'm very grateful awami kawoya innocent naye ankolera ebintu bingi high people good abantu nga bakoze ebyamagero bange katonda abayiseemu ne bakola ebyamagero so bagenda bayiwa material batandika okuzimba ennyumba tebakugambye mayimbosa alimu nanvuga nandeeta wano navuddeko mu ddwaliro kuba mbadde nga ngenda nenvaayo nangamba wano nowo
Itaka libakola ino takoze tutinebe tuti nyumba wetu wefaanana abatandisa course nawe ng'omuntu bako n'ebyeyagala kuteeka mu nyumba yo gy'ogenda beeramu because gw'ogenda gibeeramu nyumba gatukola tuti nemwana ge fashion yange gyenjagala awo njagala manye ku fashion ye nga bw'ogirabye olwo biki ebyenjawulo ebirimu mu ndoolo byoyagala bibeeremu tewabera kyamaanyi mulimu era ebintu birinamu ebyabulijjo but I'm happy nti byonna kati ebintu ebimu abantu babeera be babimpadde kuba mbadde nga ngenda nempakasa yadde nga ndi mulwadde abantu sente zebampa nenfisaako ningamba kati nateekako ku ntebe zino ngendeko mu ddwaliro zino ngendeko abaana emmere kati mente bimbadde netetenkanya naye nga abantu banyambyeko nnyo from all over the world kubanga sandisobodde simanyi nabe nandikikoze kubanga it's been too large kizibu kyajja nga kinene nnyo banaye mwebale kujjanjaba banzijanjaba era bampita mulwadde wa ggwanga naye njala tujjayo ekigambo mulwadde omukosefu kata kyali mulwadde nomukubye empisa ezo kugamba zenyini abantu banzizaamu amaanyi abantu banzijanjabye abantu bansabidde people have given me courage mantambula mukuwa inakuyimiriza even njagala kugulira katunda bambi I'm very very grateful nakyamugula kasooli omukyala ayagala okukwata sente ate ngaolaba bambi naye talina ngaatunda abeewo naye agamba eva abeerewo fast bantu bangi abakoze ebyekisa naye ndowooza katonda yababikola enyumba eno etegeeza ki mu bulamu bwo eva etegeeza bingi kubanga mukwano nawadde ngamba omwana wange namulekawa omwana muzadde omu talina nnyo baganda be nti kujjako friends enda kubaako n'ebintu ebimuyamba mu nsi at least wabeera so kati mukama yakinkoledde ndabira ddala ngaobulamu bweyongedde of course bukomaawo kubanga you don't know okubeerawo nga tolina kyolese nga tolina kyolekedde mwana ng'ate wagezaako nebifa bufi kyalo no yali aguze emmotoka kubanga nze nahasolinga mukwano abantu abamanyi bakimanyi sibadde mukazi muno biki naye mbadde nzenze mbadde nnoonya sente nzigana buganyi nagenda tuuka okwogera nga kiganye mwami gundi mwami Sula Motors yatuwa emmotoka yampa emmotoka emmotoka eyo yali ebalirwa mu $22,000 naye era nze ngamba yagimpa buyi kuba yaŋŋamba njamuwayo just $5,000,000 ate we naafunira ate nga ne ku birthday yampadde akakadde ka sente Sula Motors ekibuya okusala amaloodi tukwebaza weebale nnyo bambi musajja naffe ffenna atubeereramu kyakabi so biki byoyagala okwongera wano kati plans kikati zoyina eno ku kyalo ekipya ngenda kupakasa gamajja kunnyamba njagala okwongerako kubanga wano baŋŋambye waliwo ababbi ku kyalo kati manya inoteeka ku garage emotoka olime bweru kubanga town eri wala from here ate nze ndi mulwadde anything can happen anytime emotoka enobeerawo nga biyinza okubawo ekiro nga ne boda tina gye tugijja yetaaga garage emotoka ebeere kunju wano nemmanju eyo ojja kulimaalimako nnunde kubanga mukyali space kwagalizayo enkoko era zenjagala 10 era zenjagala zikufuleko bize oyo bakazikuzuukuse njagala kuba ekirumba I know tugende mu maaso naye life has to go on so ennaku zino zewakamala wano bukeera butya wano waliwo peace in fact singa nze mbadde nga ni mugagga sinabe banandize naye Kampala nkwano nkeera nyonyi bokaboka bowulira nebukabako I'm very very peaceful wano waliwo eddembe singa mbale nina sente zange nga sitagala bya hasoling olabeeza eno nokiringa mama Naraiso okyamuwulizaako mama Naraiso nga yiye soogera nnyo naye kusimu nsinga kugenda ne muwala we muta Gloria ntera muwuliza biri ebyaliwo byali bitandise okwogerwa wano newali nti yakendeeza ku buyambi bw'okujjanjaba biri bitya of course mama Naraiso yanyambako ng'abantu abalala naye yakomawo yali alina okukoma yakolako kye yakola
I don't blame her. Simu blaming. So katana mwebaziza Katonda abantu boogera tebayinza kulekera okwogera. Naye mukyala yannyamba nnyo. Millions yasasulanga 200 mu something. Singa twakola mu kizimbe. Singa mama. Njagala kutegeera she's not my biological mother. Talina na bwampita. Annyambyeko ng'abantu abalala bonna be bannyambyeko. So you believe omuntu yenna kyakoze kiba kimala bunazi. Twebaza Katonda nti naye yajja ku time gye yajjirako n'ayambako oba oli awo nti Katonda weeri amplace nze. Spice yakulaze mu kifaananyi awo bamututte bubi nnyo. I felt very bad. Wanga yali tormented because of me. Kyannuma kwa yankubira essimu ngampira ali hard. Mwana oyogera naye mu bigambo bye. Yes. Ye kigendererwa kye kyali ki? Kigendererwa kye bulina kwajja nandaba si bwe musoose. Buli lwabadde nga ajja nga tufuna ekifaananyi. Simanyi lwaki leero kyabayisizaawo but she's kept on coming. Ampeereza n'ebintu bingi ebyennyanja but she's been always there for me. Ate n'abantu aboogera ennyo abamu sibalabanga nako wano. Nekirala simanyi Abannayuganda kye twagala. Ne batajja tulaba nga bagamba tebafa ku bannaabwe. Bwajja ne kamera ate bageze ne kamera. Kati munategeera mutya nti yazze okundaba. Ye tunategeera tutya embeera eyo gye walimu eyo kale eyatwennyamiza ffenna. Olwo n'abantu yamotivate nze. Ne bajja nga bamaze okitegeera. Agamba bambi tannawona. So byebyo. Kuba mwene embeera. Nenga bitwayiza obubi baabwe, sorry. Yes. Buli alisidde obitusonyiwe. Naye embeera yeeyo. Kuviira ddala kuwa amawulire aleeta kamera n'agikutunuzaamu. Aba alaga mbeera. Obulamu bwe twayingiramu siwe buli nnomo bwaffe bwa kamera. Watwagala oba tetwagala. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.